Senkana emikolo gye giwedde naye nga gye twatandikidde ku makya uno twatandikidde mu makeup. Baby Gloria nga bamukola ka makeup ndowooza entra gye giraba ba maids be bonna bawala balungi yalonze balungi beerere. Maama uno ng'amusabirako netumala netuddamu ka makeup ndowooza okalaba kali kiriya abakugu beerere n'ayambala gawuni yaffe yanyumye nno omulaba yalonze ya round dress naye nga bambi yayase atayagala kusiimuwala na buwala nyinnugu naye nga bw'ate bwe yalabise mu kagawuni kaffe akalungi. Essaawa ng'etuuse abagole nga bayingiddewo ku kkanisa. Emmotoka oziraba naye bannange kola bukozi ssente onyumirwe. Omugole waffe ng'ava mu mmotoka nga bamusitulira ku kiteeteeyi naye agateeteeyi ago gaba ganene bannange. Tegakumalaako mirembe. Naye ng'omwami waffe Jonas ayingiddewo mu kkanisa jjukira yaba alina osooka omugole omusajja naye nga ye babayita batya bride of honor y'omulabye. Bannange tadi n'aleeta omugole naye nga yanyumye naye nga taata ye ayingizaawo muwala we. Kati nno wano kwe bagamba nti bikula omugole wo olaba oba yeye basobola okuwaamu omugole omulala n'amubikula n'amwetegereza naye bambi akala kabadde emotional kalabika kaba kanyabo amasiga gaakayiseemu ag'essanyu nno naye ng'omulaba ono bwe yeesunga agamba lwaleero bukyanga bagamba nti nno olimbu nno ekiro kyaleero tompona naye nga kokugattibwa nga kugenze bulungi oba wano bagambira makes the bride simanyi naye nga empeta yiino essaawa yakumuteekako mpeta ku mukono mulengera ekiro kyaleero nkulina naye bannange Jonas alina effujjo nebiwa kahaaga naye beerudde mu kahaaga kano saawa nnamba bali mu kafuba bwe beekwata webeddamu bannange laavu befuna akwagala osirike. Netuddamu kusayininga marriage certificate omanyi eyo ye byonna mu byonna gy'olagayo ng'omusajja yeekubya yaka n'obagamba nno mwami wange lwakuba nti ennaku zino era akwegaana agamba oyo simumanyi ne marriage certificate yakayako nassa naye kati nga balikawo mu bifaananyi bapoozinze mu kanisa no baasaliddeyo ne keeki endala. Mubadde mukimanyi ekyo nti ne mu kkanisa basalirayo keeki tubadde tumanyidde za reception naye nga mu kkanisa baasazeeyo keeki nga tebannaba kuvaayo. Kati nno wano tuba almost emikolo gibanga egiwedde kasita babagatta ebisigadde bibya by'amasaali naye nga bamaliriza obbagatta bulungi bamaze osayininga essaawa yakufuluma kugenda mu bifaananyi naye ng'obalaba bwe banyumye eno match made from heaven oba in heaven byonna ebyo naye nga bo bamaliriza ssaawa ya bifaananyi ne abagundi baabwe entourage yaabwe abamperekeze abafragal bonna ne bajja ne bapozingira ebifaananyi naye nga ono metroni made of honor byonna bwedda mpulira babimuyita oba byebimu naye nga yanekedde emperekeze zo ziraba obalaba babadde simple but wow classy beebo nno emperekeze zaffe ennungi wano nga tekyali mu bifaananyi naye mmwe mukimanyi nti maama Gloria talina buko
nalabye mu bifaananyi yagenze yayimiridde ddala kumpi n'omuko ne ŋŋamba bannange lokoka buloko soosirike naye ng'eno ye reception yaffe baatimbye mujja kukkiriza nti abalina ssente gye bali. Omanyi emikolo ebiri kumpi mu wiiki emu ate nga gyonna gya bbeeyi leka noleka naye nga ye reception yaffe bwetyo bwerabise. Nno wano couple yaffe ennungi Mr and Mrs Mbaleka nga bayingiddeyo ku reception yaabwe. Omulaba akachanging dress okalaba yaleese ka body hug figa kyekyo kiriya nenga ano batandise okuyingira. Obulaba bufulawa gaalo bukuba dansi osaaga gwe naye nga olengera bano baba flower boy ba peggy boy ne mama nga bamenyese bulala naye nga abagole baffe kano kadasi nze dasi yengenda mubalekera siina kyakwongera wabula munyumirwe kuba sirabangako kunyingira eno gye bayita entrance ey'abagole reception. Bannanga bana basinya amasina ntunudde ngamba Mukama Katonda wange kikino bannange mukopooko abatannakola mikolo mukyamuse ku bantu bammwe obalengera kambalekere ka dansi. naye nga kyenkana omukolo gwo guwedde bisigadde tunaye batusaako naye nga lengera kaddiko bannange oyinza ogamba baliwo baluddawa bannange mukkirize naye nga omukolo okutwalizaamu gubadde gutya oguratinga otya onyumiddwa tonyumiddwa bakitaddemu ssente oba kibadde klasi babayi tujja kudda